Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine bino byayogera byennyini amazima bimaze nebituukirira era tubirabyeko ku mulembe gwaffe. So tulaba akatambi kano tukawulirize bulungi tukekenneenye bulungi ogenda kumanya Kyagulanyi nti nno musajja mubazi era abala nnyo ate mulanzi ate aliko ne mwoyo omutuukirivu amutambulirako mu byakola buli kyakola abako mwoyo omutuukirivu amugaidinga mu nsonga ez'enjawulo. Kale tutandise. Ekyo tuteekeddwa okubaawo nga tukimanyi kubanga ago ge gasetinga system mwe tutambulira ey'okutunyigiriza kubanga ogo gasigala gaagala gabeere nga gakyatunyonyota n'okutunyigiriza newankubadde gaali tegatuteekako obukulembeze bwagwo butereevu naye gatuteerawo policies mwe tutambulira nga ge gawa abakulembeze ababa baliwo era ge gabafuula ekyo kye bali ge gabakuumira mu buyinza ge gabawa buli kintu. Lwaki gajja ne gakwata mu abantu obwongo ne mulowooza tigasobola okubalwanira olutalo lwammwe okunyigirizibwa kwammwe ne zifuuka political statements bo ze beeyambisa okuyisaawo ebigendererwa byabwe. Wagiraba ate ne bakugamba nti human rights violations era ffe tugenda kulwanira human rights. Kati gwe banyigiriza n'olowooza nti eriyo bali abakitwala nganza okunyigirizibwa kwange ensonga era buli lunakola apiiro gye bali bajja kubaako kye bakola naye nga outcries zonna muzikola only that nti bo basigala bagamba nti gwe gikozese nga tool osuppressinga abantu ffe otukolere kye twetaaga ffe tujja kukuumirawo. Jjukira nti nammwe munaagenda essubi lyammwe lyonna lyonna mulirina eribali nange tugenda bakabirira era n'omusajja mugambako nga tujja bagamba naaga kati mugenda bagamba ki be bantumye mbikole era be bafuna mu kino. Kati gwosigala omenyeko omutima gwe abataddemu essuubi ekyo kyekintu kye tulina okutandika okulwanyisa tukitegeere n'amakulu gaakyo. Kati obukodyo bwemulabawo revolution nagamba tulekerawo gitunuulira nga tugirabanga geno issue tugitunuulirire ku revolutions endala ezawalala tuzijjako bujja kyakulabirako naye eyaffe eri unique. A revolution being a living thing ebeera ne uniqueness ejawula buli bantu balina okutegeera eyaabwe n'ebyo ebijawula ku z'abalala nga mumanya omulabe wammwe yaani owammwe specifically ne mumutegeera ne mumanya amaanyi ge ne mumanya obukodyo bwe n'engeri gy'asala enkweze. Ekyo kibayamba okwetereeza n'okumanya bwe muyinza okwerwanako. Ekyo kye tulina okuba nga tuyiga tukirwanyise. Then eyaffe mu Uganda tuze tutambula stages tuzitambuddemu tutuuka ku eno ndi olwaleero tuli almost in final stages za revolution. We are in the final stages of the revolution. Lwakubanga tulina factor emu ekyagaanye ekyatulemeddeko ekola against us ye factor y'okuba nti tetumanyi muzannyo gwe tuzannya. Olw'obutamanya muzannyo gwe tuzannya n'ebye tufunamu achievements zijja ne zituyitako ne tutazitegeera. Kyova olaba abantu abamu mu bana achievement naye ne bagibazanyisizaako ne mutuuka okugyekubirako nga mulabanga etali nsonga. Yensonga lwaki mutulaba mu mbeera gye tulimu olwaleero paka kati tutambudde ebbanga lyonna naye ogenda kututula otutuuza otubuuze buli muntu nti ewaayi ekintu gundi mukikola mutya mwakifunyemu kino mwakikola lwaki. Others even do things bye batamanyi na lwaki babikola but you just find yourself doing it. Okola bukozi kubanga walabye gundi akola n'okola gundi akola n'okola naye Katonda n'asigala nga atuyambirawo kubanga tuli ku mazima. Essaawa eno bingi nnyo nakyemalira ngenda tandika ngenda kwanukula omusajja gwe bayita Pastor Sempa. Nina ka video kendabye nga agamba mbu Bobi Wine yandese mu struggle y'ebisiyaga. Nafundikira nga asaba abantu sente bamuyamba agende ayambe yegatte kwato ne jeno balwanyise ebisiyaga. Nze nno njala bagamba ekintu kimu ndi abalowooza nti bafunye comeback
based on the interview Kyagulanyi yakoze balina ekintu kimu kye beerabira ndi ebisiyaga ebyo mubiraba it is not okubyogerako kubanga byasukka kati byasukka stage y'okwogerwako okusobola okubirwanyisa bw'oba oyagala birwanyisa nga okyasobola kubyogerako the only thing you can do that could be effective to fight against omuze gw'ebisiyaga is to talk about the issue with your own children awo oyinza okuba nga agezezaako but if you know that n'abaana bano ogenda kumala obatte bagende out in the world muganda wange just weetwale gwe weefuule comfortable nti olina kyokoze naye tekikyali solution ku bisiyaga ebisiyaga si byakwogerwako olutabaalo lwabyo okuwangulwa nolwekyo mulekerawo okulimba abantu n'okwerimba nti nze nvuddeyo mbyogerako strongly era ndi w'amaanyi era mbimaze bwe muba mwagala otegeera abo bonna muna balowooza nti bakomyewo bakola kambaka bakozesa kintu kya bisiyaga kino kye kintu kye mbabuuza mwenna if Uganda is a sovereign state and Museveni says or claims nti ayina amaanyi n'obuyinza nga bwe yasalawo Uganda yakeera parliament yayo neyise etteeka eryo ne baliwagira almost 9 ne Museveni n'aliyisa ne lituula why are they scared nga n'okulirwanyisa bagenda kozesa amateeka gaabwe we mutegeerera nti namwe bataddemu essaawa ya leero babalimba bulimbi kiri kiwaani ebyo byonna ezo political statements buli omu aginoonya gikozesa nga kyakulwanyisa either muleetera buwagizi oba mulwanyisa against kunafuja balwana nabo go weebuuze why would Uganda bother nga ye yisize etteeka mu constitution yayo lwaki statement y'omuntu ku interview y'amawulire ebeeraliikiriza mwenga mwasalawo dde kyamwe kye mwasalawo kati mutandika okudda mu bwongo bwammwe nga mwanukula abantu bano abo bapasita tebagwamu bintu bya bubbi na bufere buli ddakiika kati agamba abantu kumusondera ssente mwagende yeegatte ne atone jeno balwanirire etteeka lya gavumenti lye yayisizza gavumenti Let's go. No. No, it's no. Hey, go.
kati mutandika okudda mu bwongo bwammwe nga mwanukula abantu bano. Abo bapasita tebagwamu bintu bya bubbi na bufere buli ddakiika. Kati agamba abantu kumusondera ssente mbwagende yeegatte ne atone jeno balwanirire etteeka lya gavumenti lye yayisizza. Gavumenti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwena buli omu gy'osinziira okuba nti weegatta ku luta okumindinga our own business. Let us learn our culture. Tutandika okuba nti bwe tuba tutambula ne culture yaffe n'ebye tukola n'ebye tugoberera tubibeesinga ku byaffe bye tusinga okutegeera. Naye mujja ne muleeta akajanja ne mukateeka mu bintu ebitali byammwe. Si mwe abaaleeta ensomesa eyo. Abagisomesa bagivuddeko bagamba kati tugiwagira ate go olemeddeko nti njiwakanya. Era bannange kati gw'oyagala okubasinga okumanya bye baakuyigiriza. Ekyo ekizibu kiri mu ffe. Bwongo bwaffe tutandika okukyusa mindset yaffe. Tugiteeke ku bye tuteekeddwa okuba nga kutugiteeka. Otherwise tugenda kubeerangawo buli ddakiika nga buli banaatulumba. Kati sawa ya leero ababalumba n'abaayagala edda okulaga oludda olutuufu kwe bali batandise okwekwasa. Era nze bannange kati bw'oba wali owagira struggle, wali owagira change lwa bisiyaga, mwana wa taata, good enough we basayininga gundi oli free okufuluma change. Struggle oli waddembo gifuluma. Kubanga etteeka munnange lye wali oyagala lyaggwa kati ebibyo byatereera. Ffe abakyalina ensonga endala ze tulwanirira tuleke tubeere. Fituleke tubeere kuba tumanyi Uganda sigwe mulundi ogusoso sayininga eri etteeka. Pastor Sempa n'abalala abalina entegeera ng'eyiyo n'abatambuza ekyo ekiboozi. Muddeeyo mwebuuze bwe tubanga Uganda yasalawo nga Museveni yasalawo akyagala. Yasalawo akyagala, bw'aba yasalawo akyagala. Lwaki ate kimuleme okufandinga? Mulaba afandinga abatalina byamagezi bye bakola. Gwe weetaaga ssente mmeka okufandinga mu kkooti?
ye bwekuba kuliko atonejjeno ng'oli ku ludda lwa atonejjeno gwe weetaaza ki atonejjeno aleeta ebibye ku beesi ng'okwoteekeko arguments zo nazo oyagala zisasulira gweteeka arguments zo kuza atonejjeno anaaba ne matiriyo then mutambulizaawo ojja kwerwanako Uganda ejja kuwangula kubanga eryeteeka Uganda ye yali isanga eryetaaga bagirwanyisiza mu mateeka ga kooti yaayo tuwangule Uganda kale tugende banatutwala mu kooti y'ensi yonna tunatunkire eyo nga Banayuganda naye kati wano tuli bakakafu nti kooti yaffe ejja kusala nga bwe twagala kuba ffe twagala kino kibeere era tobba abantu nti weetaaga ssente okulwanyisa etteeka Museveni lyawagira Museveni kyawagira newe kiba kikyamu mu kooti z'e Uganda toyinza muwangula ekyo tukimanyi kati bw'abanga Museveni tawagira bisiyaga etteeka lye lijja kuwangula era tugenda ddirekawo libeere bwe lityo mulekerawo okubuzaabuza abantu then baganda bange abalala mwenna mu struggle mulimu wings za mirundi ebiri eziri ku ludda lwaffe abalwana waliwo the diplomatic wing eyo yesinga okutambula ne struggle mu stages zaayo eziri formal nga bwe zitambula kubanga struggle bwe mugireka neebaleka formale bwe baleka formale negenda nga temugendeddeeko ne bwe mma mufunye obuwanguzi struggle neebayita mu ngalo revolution ebayita mu ngalo lwaki muba temuli formally prepared okumuvinga nayo ku pesi kwebetambulira ng'ate bulijjo buli revolution ebeerako be bayita amalindirizi ebiseera ebisinga amalindirizi ago ge gabeera ga political players agabeera gali active ebiseera byonna kuba gajja ne gamanya nti mwe masses ezinyigiriziddwa ennyo mu abantu ababulijjo abanyigiriziddwa ennyo mutambula n'obulumi bwe muyina obuli emotional bwe bubasindiikiriza era bwe buba motivatinga bye babakola bye bibanyigiriza ne bibatuma okugenda okukola bye mukola naye nga ne bwe muba mubadde mukozesezza amaanyi gammwe gonna ne musuula gavumenti ebeeriko ekiba kiddako muba temukiyina ekyo mutandiko kitunulirira ku bintu bye mubeera mugoba ngenda bawo ekyokulabirako ekitono era nga kyekikyali most recent n'olwaleero kye tulimu ffenna mu struggle tupushinga ekintu ky'okubanja obwenkanya bw'abantu baffe abaawambibwa abaasibwa n'abattibwa naye kiri very funny nga watandise kutubuuza omu ku omu n'otubuuza eno agenda gy'ogoba eyina ki you're driving a narrative right now but what is your agenda in this narrative abasinga obungi tetumanyi kiki kye tuba tuzzaako ekiddako tetukimanyi naye when a narrative pops up tugigoba kyova olaba tuli bangu bakudistractinga nti ne narratives zinnakyemalira zaatusetingira nazo tuzirabanga ennungi ne tuzigoberera n'ogibeerako n'ogiremerako era nze nja mutwala atajja kunzanyisa wolololo n'ogoba ekintu naye nga mwakikyo sensi kyogoba tomanyi kiki kitegeeza kubanga kyogendo kiggusa tomanyiyo nekyoyagala mukyo nga kigguse nakyo tokimanyi eyo yembeera gye tutambuliramu abasinga obungi twagala okubanja abasibe abo yes naye mu kubanja abasibe tuba tugoba kiki ngaffe ekisooka eba wake up call eri abantu bo kubanga buli kyokola kyonna kyonna mu struggle ey'okwenunula ngeno gye tulimu stimulation osinga kwetaaga giteeka mu bano abantu abali awaka abantu bewaka beweetaaga okuzukusa obwongo kubanga abo be babeera subdued n'embeera ne system ebeera eriwo gy'olwanyisa
era bwoba onoonya amaanyi abo be bakozi you empower those people abo bowa amaanyi n'obuvumu okusobola okulwanyisa system kati buli kyoba okola olina okusooka okulowoozaako nti kino ngenda kubagiramu kingabbo kiki kyenjagala bajje mu kino then let alone n'ogenda ne ku bantu abalala abo bonna bekisobola okukwatako naye nga tebali mu immediate vicinity eya system webeekozesa example gye nnyinza okuwa be bantu abawangalira ebweru wa Uganda. We are affected by the system. Niye olwokuba tetuli mu vicinity ebyaffe bitukwatako nga either biyise mu bintu bayise mu kunyigiriza abantu ba famire yo n'owulira nga kikukutteko bayise mu kunyigiriza system eyise mu kunyigiriza byobadde okola ebintu byonna ebizingamu eri n'osigala ng'okivuddeko naye nga ate olina fallback position nsobola okupulinga out n'esigala nga nkolera wembadde nti wempangaalira biri ebisigadde n'entandika bisomako ku mawulire. Katonda bw'akuyamba abo abantu ne baba nga bakyalina omutima ogulwanirira eggwanga ekyo mulina kwesunako naye nga betusinga okwetaaga bategeere be bali bannaffe abali ku ground abo be bateekeddwa okulaba nti bwe tugamba nti twagala okulwanirira abantu abasibiddwa n'abatiddwa n'abawambiddwa n'abatulugunyiziddwa omulala agamba waayi abantu balina omutima ogukyatufaako nange kanneerwaneko eyanditidde okwetaba mu lutabaala ayingira oyo gwe batwalidde omuntu we ekintu gwe kimaze okutuukako amanya nti serinze ka waliwo n'abalala bampulirirako ki bagamba bw'obanga bw'ofunya kaabirako naawe weekemba ne weeyongera amaanyi and that is exactly what these people are supposed to gain from it. Nti bwe tuba tubyogerako bano bannaffe banaakipiikinga ne batambula tiye then twetaaga n'okumanyisa ensi naye olwaleero level gye twatuukamu mu revolution ng'eyaffe mu Uganda outside world oba gye tuyita international community ebadde emanyi bulungi bye tutambuliramu ffe tubadde tuluddewo okukitegeera ffe tubadde tuluddewo buli kutegeera nti abantu bano bye batuyisaamu bye tuyitamu babimanyi nga ffe tuwooza katulinde tujja balopaaka bagenda tutegeera tugenda bakola tutya mu actual sense kyetubadde olwaleero kyetukola kwe kulaga bali nti bye tulimu nammwe muli mu lukwo olubadde lututulugunya ekyo kyetufuna ndi olukwo olututulugunya nebye mubadde muyitamu nga mwegase ne nakyemalira tubitegeera wabula bwe tujja gye muli twagala bakakasa nti tuli bamalirivu tuli bagumu era tugenda kulwana twenunule mu mbeera yonna kyokka bwe tumala okwenunula bwe muba muli baakujja gye tuli because we know at the end of it all timujja kwetaaga interests zaffe mwina interests ze mwina mu nsi yaffe naffe mutwetaagamu kye mutwetaagamu kyokka bwe tugenda kati ku mmeezi okutuulako olw'okubanga tumaze okujja nga tutegedde tubalaze obunnanfuusi bwammwe tubalaze n'amaanyi tusobola okwerwanirira ku lwaffe tujjanga abantu abeetongodde so si mmwe kutuyamba kati mu mbeera yonna embeera eyaffe baganda baffe abali ku diplomatic wing balina okutambula kubanga ffe nga ffe abali eno tubadde tubanjizza abantu baffe tubanjizza obwenkanya obwo ever since we twatandika okwogera amaloboozi gaffe we gatandikira okuvaayo tewaliiwo. It is not about the list of people bonoolaba nti 18 abamisinga olwaleero nabana abalala abasibiddwa n'abalala abayitirivu be tutamanyi naye obutali bwenkanya twabubanja even these before these ones could become direct victims ne tutandikirawo okubanja obutali bwenkanya era ye theme eya revolution nti obutali bwenkanya bwe twagala okulwana. We are fighting social injustice. We are fighting everything that goes wrong in the society. The suffering at the hands of a few people. The impunity. N'ebirala byonna bye mulaba bye tulwanyisa. Kati onajja n'akulaba nti mulina we mutuuse baganda baffe bali
ffe twakikabirira ebbanga lyonna lyonna naye nga tekirina we kiraga ne batuuka okutunda ebolingo okuba nti tuli bahooligans tukola baseless accusations tetumanyi bye twogera tetwasoma batuuka n'okutugamba mumanyi physical police mwina physical police kagamba there are many things ebize bitambula ne tuzze tuyitamu nga bye batutunuuliza naye ekiseera kino we twatuuka ne tugamba ne bannaffe balika batuyambeko baddira abasajja bano kubanga ensonga yaffe baganya okugitwala ng'ensonga ng'era tetuyinaawo bujulizi bubaluma buli awo bwankukunala olw'emirundi y'ensonga eyo gye badde ng'ejja ku floor of parliament nga mulaba engeri gye bagivulugavurugamu era up to now ekyatambula mu ntambula y'emu kyokka ekyennyamiza kiri ekintu kimu nti twatuuka ku mbeera nga twetaaga obujulizi obwo bujje tulume gavumenti eno ku nsonga y'abantu kubanga mu mateeka omuntu kasi takkiriza okuyingira mu negotiation ne bw'abanga yeegaana obanga akkiriza aba amaze okumanya nti ali aweya ku ekyo ekigenda mu maaso kati ebisigalidde nga bwe bagamba nti oyo yenna avunaana yateekeddwa okukakasa buba busigadde buli buvunaanyizibwa bwaffe omuntu ng'ali mu struggle nga wamanya ebitali fomu fe abali ku informal sector mu struggle akokokka ak'okuba nti abantu bano bakkiriza okujja okubaako kye boogera ku nsonga yaffe kikumala bulungi ffe okukuwa kubanga ffe mu kooti eyaffe obwo bwe bujulizi bwokka bwe twetaaga tetwetaaga birala obwo bwokka bwe bujulizi kubanga kooti eyaffe esobola n'okukusalira ne bw'obanga okyegaana tukusalira naye ate singa otuyamba n'okkiriza n'okubaako kyonnyonnyola oba olimbye oba weefudde oba weebuzaabuza oba okola otya naye kasi tokkiriza okubaako kyonnyonnyola ekyo ffe kitumala okukonvikitinga kuba tumanyi at this moment oyina with a kind of impunity that prevails in the society oyina obusobozi obujjawo buli bujulizi nga bw'oyagala kyokka ffe twetaaga ekintu kimu okukkakana mitima gyaffe okuba nti tufunye concrete evidence. Have you come to the table n'okkiriza okunnyonnyola oba olimba oba tolimba ffe ekyo kitumala kati muganda wange wenna ali eyo bw'otunuulira ekintu ng'ekyo n'otomanya makulu gaakyo kubanga nti ffe baganda baffe bwe bajja ku floor of parliament ne bagamba nti gavumenti etuule eteese bwe baatuula okubasomera ensonga abagyogereko ne beefuula ababizanyiramu obutambi baganya obuzanya babalemesezza okukola ekyaddirira kyali kimu ne beekandagga but with a very strong stand egamba nti tujja kudda ku floor nga mukkiriza okunnyonnyola ensonga eno nga mukkiriza okutuula mu nsonga eno ye yali standi yaabwe kati nakyemalira babuuka luvannyuma nti nno abasajja batusibye ekintu tugenda ddugwamu ne baleeta narrative eyaabwe bagibateekamu kubanga bamanyi nti bano si kyekyabaleese naye ate bategeera nti mwe abasigadde muli galibo temujja kusobola kulowooza ku ekyo nga bakuteerawo nga bagamba nti abasajja baagala kudda mu palamenti mu ebintu byakwogerako bwogezi n'abantu si byakubawa abantu ekyokutuwa abantu twakibanja naye ate tumanyi ne kye tuyinza okufuna as a solution, permanent solution ku kyokutuwa abantu tukimanyi kubanga permanent solution mu kino ekizibu yakwenunula ne tujjawo nakyemalira kijja tuyambako okuteeka stop ku kuwambibwa ku kutulugunyizibwa kw'abantu instead of us okusaba tuwe bano nga tetujja na kufuna bwenkanya bwabwe atoddemu okwata abalala tukomewo nga tukyayimba oluyimba lwe lumu kubanga zaaki tukola kati eyo nakyemalira n'abalabe ba struggle tebakuwa budde bulowooza kutuuka awo bo bajja ne bahijacking ensonga ne bakuyingirizaawo akantu ka statement nga olabanga keeka amakulu n'otandika okudda ku bantu n'obavuluga n'ovuma n'okola otya nga n'ebyovumira gwe wennyini ng'omuntu tomanyi makulu gaabyo naye lwakuba bakuwadde ekyokuvuma ate baatulaga
jukira nti tuinamo bainamo n'akantu nti waliwo eno element abantu gye batambuliramu nti bw'ovuma omuntu bw'olengezza omuntu olina ky'okola ekyamakulu oba bw'olaba abantu abangi bw'olaba video ye etambudde ennyo nga tofa ku content waayo wabula gwe kasita ebanga enyumidde abantu ne batandika otuvugira okwo kati singa basanga nga abakulembeze baffe bali nabo tebamanyi kiki kye baaliko kye baagala singa ndowooza ebintu ebisinga baabitujjako dda naye kituyamba nti bannaffe bali kati nabo bategeera good enough nti neeno muffe wagenze watandika okuvaayoko omuwendo gw'abagenda bategeera gugenda gweyongera newankubadde gukyali mutono naye gugenda gweyongera guli progressive ate nga naye kituyamba nti narratives za nakyemalira ziba za kiseera zisavinga time ntono zibeera ne ka time wekaggwako eba tekyakola nze nababuuziza nti gwe mubanga ovuma abantu bano olwa kino kye bakoze ekyabwe twagala tutule ku nsonga eno tugiwuliremu tomanyi one okugituulamu kiki kyofunamu ekyo tokimanyi tomanyi kirala goyagala olwokuba bakuleseza kino noddira ekikyo n'okiwummuza kati narrative eyaffe gye tubadde tuvuga baatuleetera okugiwummuza n'ebigendererwa byayo kubanga objective twali tetugiyina kati ne tutagenda eri maaso ne batuzza ku eno ne batuvugisa eyaabwe kati amaanyi gonna gonna tubadde tugatadde ku kukuba abakulembeze baffe ne steps zaabwe ze batambuliramu naye kirungi tezinnayimirira achievements zaazo tezinnayimirira era nze abakulembeze embeebaza bagamba mugende mu maaso achievements zikyajja the moment we bavaayo ne bajja ne batandika okwogera eyo clear evidence eraga nti batekenze responsibility ekisigadde kubanga obujulizi tusigala tubulina nga bwe mwalabye honorable Mpuuga bwe yabadde nga nnyonnyola nga bali bwe batandika okuwakanya ebintu bino tebiriyo n'abagamba nti buli kyenjogerako mu abazze okugamba nti mukyalenjinga zino zonna nsonga zabadde mu statement ya minister olwokuba yabadde ennene ya miko mingi ate ababaka abasinga obwongo bwabwe tebatawaana kunoonya kusoma bo balowoozezza nti bino ebintu ebisatu ebibiri byeyayogeddeko byayogerako but all that was documented mu kiwandiiko kye yazze nakyo kati okubutuuka bateekerayo eyo n'abagaa zino zabadde subtitles zonna z'olaba reaction zinkola ziri subtitles mu kiki mu kiwandiiko kya minister including the speaker nga naye talina kyamanyi kiri awo only to play like a girl ow'emyaka ena atategeera like ng'omulaba omwana omuto ayagala bwagazi ndowooza ye kuyitamu kale just withdraw Bukedia from your statement withdraw Bukedia from your statement omukazi oyo gwe twali batulowooza nti mu kiseera kino alina amagezi tasobola kulowooza kutuuka awo wabula alowooleza ku ekyo how best can I disrupt this submission how best can I disrupt it ng'alowooza nti bikyali ku ekyo njagala bakakaza ekintu kimu mwe baganda bange nti ebintu bino however much bakikyankalanyizza batya nga kiri ku flow amakulu gonna ffe ge twetaaga ga nsonga eyo kugenda ku flow reactions z'abajega si kyekikulu kubanga abo abajega bemulaba bakaayanamu eyo nga bwe mwabadde mubalaba tekigenda twala myaka mingi be bagenda okubeera ku sayidi eri nga babuuza nga baagala kino kyolaba tukaabirira kikole ku lwabwe examples zize zibaawo Kayihura yali mu kakiiko ka parliament ng'awolereza ekyokuggyako beyiro ku bantu abakwatiddwa naye tetwatwala myaka giwera 5 nga Kayihura gwe balaajanira bamuwe beyiro okitegeera nabano tebamanyi balowooza nti bakyagenda omanyi ng'enswera ensiru bwewerekera omulambo kibaweddeko naye bo balowooza bakyalina obudde kati bo kye balina kiri ekintu kimu kyakunoonyangayo narrative gye bakuvugisa gwe ove ku mulamu ogwo gw'obadde oliko otandika okuvuga eyaabwe otandika okugoberera nga tomanyi kiki ky'oliko abo bonna balwanyisa ekintu kimu balwanyisa struggle tuyina ebintu ntu ebijja bibeerawo ebibozibozi ebijja bibeerawo nze nabagambye nti nze always njagala nnyo permanent solution ku kintu
tubadde ennaku ezo batuleetedde basitudde enkundi y'abasiraamu. Always Museveni anoonya nnyo butya bwasuula obusiraamu, butya bwateeka abasiraamu mu buzibu. Era baganda baffe abamu ebiseera ebyo balina bye baali bakutte n'okukwata. Tetumanyi abamu be balabise ku mawulire nga bakwatiddwa, batalabise oyinza okutaddamu balaba. Kubanga always Museveni anoonyaayo wa waayinza okukwatira abasiraamu, wa waayinza obbeesonsaako buli ddakiika. Nga kkooti ebaleetera bagenda kutunda omuzikiti gwa Supreme. Because bamanyi wokwata ku kintu ng'ekyo eky'omuzikiti omunene ojja kukuba bangi emotional abatajja kuddamu kulowooza ku bintu bino. Gw'oli akugambye ndi bamubajje batunda empewo, batunze empewo bo n'ogamba nti kati mu ndagaano omuzikiti ogutakoneddwa nako ploti zonna ezirimu tezaakonebwako, teziri nti nno baazibaterayo nga insurance. Gwoveeyo olyoka otandika okugamba nti omuzikiti gugenda kutundibwa because omanyi bw'onoyogera ku kintu ky'omuzikiti. One, bano abantu batambula n'ebintu bino byonna mu nkola, baba nabyo in the mind nga balowooza. Bagamba nti bw'onookwata ku basiraamu n'obagamba omuzikiti gugenda n'okakasa nti gugenda, jjukira abasiraamu bakimanyi bulungi nti kye batayinza kufuna bwenkanya. Naye balinamu ne element eno ey'okubba abantu. Bamanya nti abasiraamu banaalaba tekigenze bajja kutya okugenda wa Museveni, abalala bajja kayana lwaki Museveni atutaasa. Abasiraamu bagagga nnyo mu mitima, bajja kusonda ssente kubanga yonna gye baddukira. Era natandise n'okuwulira abantu nga bagamba abantu musonde ssente tutaase omuzikiti. Nze abasonda ssente sibabaddeeko na buzibu kuba musonda zammwe, naye ngenda babuuza ebibuuzo bitono. Omuzikiti ogwo mugusonda okugununula ssente, akakiiko bwe kaali katunda kasalawo okutunda katukubira katwebuuzaako, batwebuuzaako nga bagenda okusalawo okutunda empewo nti ffe ne tukkaanya tulyoke tusobola obabairinga out ng'ebizibu bibajjidde because amateeka gali clear, very clear. Era omulamuzi atuuka atya kugamba nti basasuze ffe abangi ng'abatono abeenyigira mu fraud we bali because ekyo kikyamu. Ogwo musango mulala nnyo ne mu constitution ya Uganda sekiri mu bino obwo bufere obwenyigiddwamu abantu abatono. Lwaki oddira ffenna nga twagala tusasulire ekyo? Kye mulina okumanya kiri ekintu kimu as a solution nti tuli baakulwana twenunule, era tujja kujjawo impunity eno gye mutambuliramu. Ebawaga tujja gijjawo, naye bwe tumala okugijjawo mbalayirira Mungu eyantonda teriiyo linnya n'erimu mugakooneddwako oba ku ludda ki oba ku ludda ki. Mu katemba ono tewaliiwo linnya n'erimu litagenda kusasula. Ekyo kyo muyina okuba nga mukimanyi, teri linnya n'erimu litagenda kusasula. Tetulina bweraliikirivu ku justice kutwala muzikiti haramu, ekyo tekiriyo. Ajja gweyagalirako kaseera ako ng'obusiraamu omulabe waabwe akyali mu buyinza. Naye waaviiramu bw'ati okujjako justice ayiye mipiira ateke ku poloti eyo avuga agijjewaawo, naye ebbanga lyemala ng'ekyasigadde awo. Eyo nsonga yaffe y'abasiraamu sikwennyonnyolako, era tetugenda gisaba muntu, not even omulamuzi. Era don't even think nti mugenda kutulaba mu kooti nga tusaba nti mutuddize omuzikiti gwaffe. Any property bought ng'okimanyi ya busiraamu, nga ebintu bino tubadde tubitadde mu mbeera mu public knowledge ebbanga lyonna. Grievances ze tubeeramu, baseeka abasinga battiddwa ng'ekibassa kintu kya nsonga za busiraamu. Gwe n'ojja n'okiyingiramu ng'olowooza olina kyogenda okufuna, gakulimbye oba olyani oba olyani. Kwekyo mujja kusasula nga bwe mubiraba, ate si ku kya busiraamu kyokka. Lwaki mbagamba kino kibagamba kuba mubadde mulowooza nti it is a certain group of people musobola okuattractinga mubajje ku mulamwa.
ne bino bye mututte ku bantu amataka g'abantu ge muwamba nze nasaba abantu nti temutawaana togulabulamu mu kino jangu tulwane bulwanyi tununule eggwanga. You will not ask for permission okutwala ekintu kyo. Gw'okudda mu ttaka lyo tojja kusaba lukusa. Just wekwatagana n'ekkubo ettuufu eggwanga linunulwe live mu buno obulyake. Eyo n'ebintu byakudda. Gw'omulamuzi asala kino mubajja atunda empewo omanyi property za mubajja gye ziri n'ojja ng'otagalira ku z'obusiraamu. Ne mudda mu katemba musuubira mugenda ku attractinga abantu. Ekiseera musobola kuba attractinga mu kadakiika. Naye mulina okumanya ekintu kimu. Buli kyozannyiramu kyakuddayo nga bwe kyajja. Kijja kuddayo oyagala toyagala. Mwe baganda bange. Mbaganda bange mwenna nga bwe tuli mu struggle. Buno obuntu bwe mulaba bwonna obujja ekibuleeta kulaba nga baba distracting nga babajje ku mulamwa. Naye mukomewo ku mulamwa. Mumanye nti ekintu ekiriwo kiri kimu kyakwejjako nakyemalira. Kyakwejjako nakyemalira. Bino ebisigadde si nsonga. We shall not be settling individual cases because ezo individual cases zibeeranga examples. Bwe muba musoma toddira ate example gye bakuwadde gifuula ki topic. The topic is fighting injustice. Abantu abali ba victims babeera ba victims. Wadeo gye twabadde nga tu discussing olina ngamba akati waliwo abantu baffe tebabafaako tebaboogera nako tebabalabyeko nga tebafunye batandise okutulugunyizibwa nasaitinga omukyalo omulamuzi Kisakye n'ebimuyisibwamu embeera gy'ayitamu. Yes, Kisakye byayitamu tubimanyi tubiwulira tubiraba. Naye she's just amongst those victims. She has just joined a list of victims. Ffe twagenda okujja ng'ekyo twagitwalanga geno topic. Waliwo obutali bwenkanya obuyisibwamu abantu baffe bonna in geno. Then we tulituuka okusetolinga buli omu ajja kujja n'obubwe individually tinze bampisa bwe bati ne bwe bati mu nsonga eno bweti ne bweti nze bwenti ne bwenti mu nsonga eno. But we shall not stop only to discuss individual experiences. Ng'ate tulina kino ekinene enkota yonna yaffe tewali nsonga etumenya na minwe. Ekyaffe kye tulina ekyamakulu kyakumanya nti olwaleero we twogerera revolution etambula egenda. Abantu nakyemalira ebintu byabateekamu byabayisaamu ne byabakola bimala bulungi nnyo fe okutujjukiza kitulina obuvunaanyizibwa obw'okununula eggwanga. Then bwe tunaamaliriza obwo tugende mu kuliddaabulula. Ate abantu bano be beetaagisa ennyo okumanya kye tuliko. Kyokka bwe baba bagaanye okuwulira bino bye twogera abantu abo bye bayitamu bigenda bakakasa kiki kye twogera era bajja kigoberera. Mwebale nnyo baganda bange tujja kuddamu akumata kumira mbeera. People power, our power. For God and my country. People power, our power. Ensonga muganda waffe azinyonyodde bulungi azilambise n'azisengeka n'ayongera okutuggula amaaso. Osobola nti tulina kuva ku mulamwa tekisinga obukulu tulina okusobola ku mulamwa omukulu gwe tuliko ogw'okununula eggwanga lyaffe Uganda n'okulaba nti abantu ab'enjawulo tubeekenneenya waliwo bali mu kwesebwa General Museveni nga bali muffe mwe tuli okutuvuga ebigendererwa bya Mwami Museveni okudda ku bantu baffe abalwanyi baffe ne batandika obbavu mu bayisaamu amaaso nga tebasoose kuzuula kituufu ddala kye twetaaga kyekiriwa mu nsonga eno nga bo bava buvinatandika ebibuuzo eby'okuvuma okutujja ku mulamwa ku nsonga kujja tuba tuliko teeka ku nsonga zitali nkulu naye nga kyonna kisigala kiri nti bwenna gy'oli
ffena gye tuwangalira bannayuganda obuvunaanyizibwa bwaffe omulimu gwaffe okununula ensi eno okununula Uganda yaffe tugewe General Museveni tusobole okweyagalira mu nsi eno ennungi. Mbaagala nnyo nange mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale tugobereranga Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo mweraba.